Rajiv mutabani wa Sudiri kumezi ni mukazi abadde aina abadde alinira bannamizannyo babadde bamwogerako wano mu kuziga ngaga abadde ajja tagenda kukola naye nga ajja n'atusupportinga. Rajiv yafudde mu nfa ey'ekiwatukira kikuwa ekyokulabirako nti n'onozitegeeka waliwo yateeka obulamu bwo akatini kakuwadde tetuganye tereka obukadde bwo but wewe ekisinga tuweryako enguzi bantu banyuba eryako enguzi mu Uganda nadda ku kyeyo nakuba ekyeyo nga tamanyi ndi wagenda kufa soko okwate milioni 15 ziteke mu insurance in case ng'ofudde zijje n'okukomyawo bw'oba ofuna milioni 10 oba milioni 8 oba milioni 3 oba milioni 2 lyaka ataano baana twekubako enjawulo abantu banayinga twekubako enjawulo abaddugavu bonna beekubako enjawulo nenze abantu benjaga be Nigeria tebeekubako enjawulo alya yewe ekisinga taata mu bigambo bye rabu video we bwakomyewo nnyawo ng'alaga yagamba mbu newenfa leero newenfa enkya mutabani wange Rajiv ajja takinga bizinesi zange mu maaso. Katonda yamuwadde okugezesa kw'amaanyi ennyo. Abasajja abo bazaala abaana batono si because baagala bazaala abaana batono bazaala abaana batono for the sake of nti baagala abaana baabwe babawe ekisinga tebazaala abaana bangi kubalobya ennaku bw'okera mu makya n'obuuza olafunye ku time n'oyogerako ne Sudiri Katonda anjagala kuyamba akufune ku time mwebaza namubuuza omusajja gweta Kalimiri alina abaana bangi bulina abaana basatu lwaki n'agamba buli muntu bwali walabira omwezi n'enjuba nze nabonaabona nnyo okutuuka wendi simanyi bulamu bwe ekiyinza gisiza abaana abasatu njagala bbawa kyonna kyonna ekisinga sagala mwana wange musange ng'anywa enjaga njagala kuzaala abaana bensobola okukontrolinga sagala kumaasamasa baana naye raba Katonda amukuba omuggo ojjukira nagamba nti omukazi Katonda yamutunda ng'alina powers ezimanya buli kimu kigenda mu maaso maama w'omugenzi yaddamu akitegedde nti omwana afudde nga tabana namugamba okitegeera because eri bond omwana ne maama ebeerawo okusinza ku statements za maama zabadde zayogedde yadda akitegedde nti omwana we afudde nga tabana namugamba taata bamuzze buzimu guno newatandika omukumakuma omupangapanga omugamba omubikira naye nga maama ye olwedde yasinsinze dda so Mukama Katonda amuwummuze mirembe. Nfunye omukisa nti nayogera kuko naye si mulundi gumu seebiri abadde musajja alina omutima omulungi Rajiv abadde baida abadde asingako ne taata we omutima mulungi taata we alina amanyanga mangi nnyo naye ye omwana abadde alivinga legacy endala nnyo kubanga abadde mupangulukufu nnyo abadde wa fujjo manye fujjo abadde wa fujjo nga ali carefree omanyi kubanga olina ssente naye nga olivinga obulamu tefiirayo we living a life for the fullest to the fullest ng'oweewa ekisinga alaga teyeyambusa nnyo okuba kukola fujjo ku ssomero ng'alikola kuba kwegamba ye nga aliving a life ye ndaba Katonda ajjamu yamala yafiira mu Uganda nga ne distance si y'amaanyi okuva kumpi ne famire ye yafudde wabweru ajatandenge embaga yakyaliwe nekikwe ekyokuyiga n'oba bw'oli n'oba toliiwo Uganda esigala moving forward n'embaga tebagisazizaamu yes ekenda maaso embaga bagikola abantu ne bazina abadde bali mu kamera nga bakaaba mutufiiriddwa kuwabalayo ku mukolo wabaddeyo nga balina okusanyuka basanyuka naye ng'oli emotoka yamusiriziza yonna emotoka yamanyi yasedde meka bangambye mpitirivu 10+ si ya 10+ Katonda eyange yammeka eyo 12 kati eri esinga eyo ebbeeyi osigera nti eri emmotoka baagikuna ng'esobola okusensinga oluguudo ne ziba mayiro 2 oluguudo luliko kikyamu
era emotoka ero sensinga ntuno oluguudo luliko ekikyamu egenda yesala emisinde n'oba ofa otya bwaga jongeza misinde teyongera misinde nekikwewuunyisa mpozi nga sisitimu yagikola yagijjamu nti sisitimu yaayo esensinga n'emabbali nemaaso mu luguudo olugera okutambula noba nga lwabinnya nga luliko hampu gye bijja maaso yekendeeza motoka sipiidi yokka ogera okutuuka kwapo nga nkufuna negwe weewuunye mpozi nga yabijjamu naye era still akanaafa omuganda agamba tekawulira ng'ombe ng'omuntu onoofa oli mu biro ebyo bisembayo ekintu kirina ability okulaba nti oli mu biro ebyo bisembayo mbwa na pusi bitegeera nti oli kumpi kufa oba ogenda kufa naye oba ng'asoma embwa ng'osobola ogitegeera era si olugero lugira akanaafa tekawulira ng'ombe. Naye abatuuze b'oluguudo olwo babadde ng'abatali basanyu nga abakukkuluma okusinziira mu statement zaabwe siyasoose okufiira awo era wawo omu yavuddeyo n'agamba mbu kitukoze bulungi okubeera ng'omwana w'omugagga yafiiridde wano bategeere obululu bulijjo tuyitamu. Yes, siyasoose omanyi tosobola kutegeera kufa paka nga kufa kulinnyeko mu nnyumba yo bujja okutegeera nga omwana nga yafudde nze ku Mande era nsaba ekifaananyi ekyo kiteekeko wakyali wano mu respect ye bamuyita Bush yava mu Uganda n'asambirako e Rwanda n'akoma n'agendako e Dubai n'ava e Dubai ekyo ne kigenda n'akoma mu Uganda tubadde tusamba naye mu mupiira gwa taafu ku Mande yajja nagamba atogera kusamba sinso ovaamu okolola musaayi tojja kusamba nakwata omupiira nadda mu nsonda nadda ku ssimu nezizika omupiira niye yali aza tusiibula era ku Mande yatula mu maaso g'emmotoka naga agenda ku mobile money nzijeko emitwalo egyo 5 ngenda nkola scan sewulira bulungi nga tewali tabu omusajja kumbe ansaba sente zisembayo naleka omwana we tanakuweza na myezi 4 amulese kugamba ebintu by'okufa omuntu amala kuvaamu n'olukutegeera obuzito bwe mu bulamu bwo kyobanza ku sitasa yanteekayo ntiranyi wala ekintu kinateekayo ne ngamba humanity abantu bawa nnyo respect omuntu ng'amaze kufa niwaabeerawo tebasobola kutegeera bamulanga ekitagasa niwe waba ng'avuddeyo n'afa waati we papa essaawa zino twogera ku Amini bye yakolera Uganda naye luli ng'Amini bamufungunya bannayuganda bennyini abaliwo mu kaseera bagamba agende naye wajja kujjayo era biseera abantu bajja okuwana Museveni nga balaba Uganda era agikutte bulungi wadde yalimu ebizibu kwerinda kojja balaba nga yetuwana Amini kati gye bujja mu maaso abaana baffe tuzadde bajja kuwaana balegera kumanya baga twalina Museveni wano Museveni ng'awa abantu eddembe Museveni ng'akola kino Museveni ojja biwulira gwani alaba nti Amini basookera mu ky'omuwaanako twakuba tumanyi nti Amini ntiisa naye kati Amini osanga basheega abamu boogere ku bintu Amini byakola n'ogamba lwaki ekintu kino mukizizza nnyo ku b'enguudo buvunaanyizibwa bw'enguudo keepinga safety yaffe abazitambulirako Minister of Works bw'otunula oluguudo balira batya olwo Northern balira batya Northern bypass oluguudo lukyasinza okubeera expensive mu nsi yonna oluguudo lukyasinza okubeera expensive mu East Africa naye oluguudo lukyasinza ennaku zino okubeerako accident oluguudo olwo bw'ogenda mu nsi ezikulaakulanye tebatyakozesa gundi ezo ez'ebiseminti kuba bamanyi omuntu ajja ku luguudo olwo ng'azze ekkakasa ku ki motoka ye ate saa zo bataddeko n'abatrafiki kwe bali okitegeera kati kafuuse ka bizinensi era watrafiki takkuba kibubi akusaba busabi sente nakuleka n'ogenda oluguudo olwo lulina okubaako sipiidi tulina okubeerako sipiidi waliwo otuuka nga wankaaga waliwo otuuka nga wakinaana waliwo otuuka wa 10 tezusuka 10 anti ate obupande tebuliiko we buli muliko wamu awali naye buli hidden watulumanyi tosobola bulaba naye kubaako
kati nze kankuwa ekyokulaba nali nva ku Lido nzikirira nva ku Shell zino zikirira saalaba kapande nali mu kinaana nga kapande kagamba kali mu nsonda awo entebe nga kulidde awo nkaaga naye kali waliwo n'emiti tosobola kalaba nankuba emikono nagamba over speed nze ngenda kuwa ekipapula jangu olabe okkiriza lisite mugaa sigikkiriza nanga mbadde nsaba kunsonyiwandika ngende kuba ndi busy ndi mbwangu naye gye ngenda okutwala ebipapula muga kankuwa emitwalo ebiri nagamba saagala ssente kumbe you are mayor no you have to pay naye ngaatula mu motoka nemugamba egyontwala bagenda jimpa nga sisasudde nagaa nedda ssebo tugende osi wa polisi endabya omutuuze ate okoze eki nemugamba over speed nze sirebe kapande naye mbadde nina ebintu byengenda okukima naye mbadde mukazi mwetondedde n'agaana okukkiriza mama muleke agende nemugamba naggambye kati mpa ebiri jange muga siswazikuwa naawe nazikuwadde ku lwe n'ozigaana so naye ku kino ekigenda okujja ekipya buli awali kamera wagenda kubeerawo kamera ezo zigenda kubeeramu ne gundi ekwata number plate bw'overspeedinga ku luguudo nga kuliko overspeed yaako ojja gisanga ku email oba ku mulimu gwokola oba ewakaawo ekyo tetukiganye tukiri ku bupande buno obupande buno nze naategeera ntya mbwawo speed olina buga nkaaga oŋŋambe nga weebuli naye buli mu nzikiza eri bunafu bwa minisitule etwala tebulabika ebyenguudo si Uganda wokka si Uganda wokka bwogenda nakijukira ekutula kawate bwe batooka etunuzeemu obupande obwo tunaabulaba tutya nga gwe kennyini oŋŋambye buli eri mu nsonda tebulabika obunafu bwa minisitule etwala ebyenguudo nti nafu n'abantu bewa contract ebiseera ebisinga obungi bakolaga abasinga obungi bachina abo batuka okukola oluguudo ng'eseera bazikubadda mu zzaala ate bazanyi ba kasino so obunafu bwa minisitule za President Museveni buviirako accident zigenda okubeera nnyingi kyali wange gutwagambye nno bwe nkugambye abantu bagenze ne bamuziika nokugendako ku abavubuka bana ku bodaboda egyo nabo tebaakomyewo nabo baafudde babadde bana ku bodaboda kati obugayavu bwani obwo bwa muntu n'abakwasaganya enguudo ab'enguudo babagaye babiri bana ab'enguudo singa amateeka gateekebwa mu nkola omanyi Amerika teekana naawe okuba ebitaano obikuba n'obikojjako mu bikuba gye bbiri risiti bujja ku simu yes bo tebakana naawe ate ng'olina ogisasula bw'ogaana ekyomuleetinga bw'ekyomuleetinga nga bajja bakkaba either nga bakutwala mu kkomera oba ng'okola domestic bikoze bitya but end of the day ffenafena kituwa ekyokuyiga nti obulamu tebulina spare eriiso lirina spare amannyo galina spare olususu lulina spare obukookwe bulina spare ebirevu birina spare amagulu galina spare naye obulamu we only live once tebulina spare era buli moment Katonda gyakuwa n'abantu b'oyagala gitwale ng'ekyokulabirako gitwale ng'ekintu kyotagenda kuddamu kubeera nakyo enkya because tomorrow is never promised to anyone olunaku olw'enkya telwakusuubizwako muntu olivinga future yeno bwe bulamu bwo bw'olimu ye future kansuubire abantu omukwano gwe baamulaze gwe badde bamulaga bulijjo nga mulamu tabadde na buzibu oyo omuvubuka tabadde na buzibu mugabe abadde asingako taata we taata mafia nti taata we si ye muntu ali social nnyo nga ye taata we ye muntu abantu gwe baddekera ebikyamu bingi nnyo ku mitima gyabwe singa omwana ye abadde alivinga life ye abeera nabaana babagagga alivinga life ye era abadde shabba ebiseera ebisinga obungi nga mugagga naye yeyambalira ebigatto ye n'atambula era omusanga mbaavu akonekitinga nawe bulungi because bwebulamu I think babadde asinga okwagala okitegeera so love tulekera ogiwa abafu tujjeko n'abantu abalamu nga bakyali balamu singa tunalekerawo okuwa laavu abafu
humanity tujja giwa ekitiibwa. Kyovala Omumerika omu asinga Abannayuganda 10,000,000. Omumerika omu bw'ati asinga Abannayuganda 10,000,000. Omumerika yafiiridde no mu Kampala, Uganda esanyalala yonna. Abamerika balina okumanya lwaki omuntu waffe afudde. Nti Omumerika omu wa mugaso nnyo okusinga Abannayuganda 10,000,000. So wetunayiga ekyo nti Omunnayuganda aba muganda wo. Ekituusa omunaga even if mugagga kiba kikutuuseeko. Humanity ejja tunyumira. Ebiseera ebisinga mulimu ekintu ekijja bwe kiba kya nnaku naye era osobola okiyigiramu. Ekintu kino ekyaguddewo omwana w'omugagga okufa, abantu abali eyo balina kye bayizeemu. Abantu bakyayagala kuyiga. Buli nnaku wabaawo ebintu ebikulaga nti omuntu olina okuyiga. Osobola okusimba ekimuli ne kifa. Naye ng'essuubi libadde likintu ekikula kiveemu ekintu eky'enjawulo. Nga taata waabadde. Kati essaawa zino Sidiru kyayitamu gwe tosobola kukitegeera. Naye kati ye akimanyi. Asigaza abaana babiri bawala. Ate bakyabeera waka. Babeera baba baabwe. Omuntu gw'abadde asigaddeko abadde mutabani we. N'abazzukulu. Kitegeera. Kati kintu kyayitamu. Ffenna tosobola kinnyonnyola nga wenaga tosobola kutegeera kufa okutujjako okufa kututa omuntu gw'omanyi. Osobola kutegeera nga ntane kufa kuluma. Kati kyayitamu okujja nga wa-expressingako ekintu ekyo. Osobola kutegeera ebigenda. Naye ekyokuyiga ekirimu kiri kimu nti even if oli mugagga, even if oli mwavu, one day ojja kufeesinga ekiro kye kisembayo. Naye ekyo ekiro ekyo nga kinaakutuuka wenyumirize mu time eno gy'olina. Even if oli mugagga, even if oli mwavu, in whatever capacity Katonda gy'akutonderamu, sanyuka, yagala ensi yo. Wewe ekisinga. Live your life to the fullest, oleme kwejjusa. Because ffenna tetumanyi kikiriwo. Nabbi Isa yazuukira. Yayinza okugamba naye kufa kuli bwe kuti. Ali mugundi. Nagaawo oba oyogera ebintu ebimu yogera mu kitabo kyo. Ffe mu Qur'ani tafanga. Siganye. Baga omuto gyamanyi. Enkuba gyetonya. Nkuyambe kumalirayo. Enkuba gyetonya. Ffe waffe mu kitabo kyaffe kitukuvu era azuukira teyatunyonya nti okufa kubayo kuti. Naye kisoma ddi nga kiddugala. Yagamba alijja n'atukima. Si mulimu gwange munnange okiyongoosa. Si mulimu gwange. Nedda ssebo. Nkunnyonnyola. Anti kiba kiraga ekitabo kino tokisoma kye. Mpuliriza. Emmeeza ogiraba? Bagikininga buli kanaku. Kino kitabo kibeera wali. Kati mulimu gw'abano abavunaanyizibwa ku ofiisi eno. Okikipinga nga ki? Mu Bayibuli eno etukula. Nawe mulimu gwo woba obadde ng'okipinga. Muganda wange leero akomeka. Leero lwakusatu. Leero lwakusatu. Bugembe yakikuwa kukiteeka wali oba kukisoma? Nkisoma. Neno eno Bayibuli ya ofiisi. Yajimba ku blessing ofiisi yange. Mu ofiisi totuulamu? Ntuulamu. Nga toli ng'oli bw'omu? Naye si mulimu gwange kugikirininga. Kati mu protocol ey'obukulembeze bwe nkwata n'enkirininga ofiisi eno bwe baba emirimu bayinza obbagoba. When complaining about this office bwe baba emirimu bayinza obbagoba. Ate nsi kye njagala. Okitegeera muganda wange. So the best way nze olina okuyiga okulaba ebintu nga ebiri. Because era mu Abaganda mugamba kakyama mamera. Okagula kamenyeka bumenyezi. Kati mulimu omuntu gojja okugolola amenyeke. Naye pasita mu. Batabitegeera. Pasita Bugembe. Ate si yakuwa ekitabo ky'otasoma. Nkisoma era ina ensonga lwaki yakimpa. Ate gwe osobola kumbuuliramu ekyo next nga sikimanyi. Lwaki abantu abamu bagambye kabakirabe. Bakitegedde mbu nabo bafiirwa. Nagamba nti Sidiru w'otunula ebyafaayo bye mu Uganda si birungi mu bantu naddala abantu ba wansi n'abantu abagagga. Kati ng'essaawa zino n'olaba abaana ba BMK abagamba waliwo omuntu mu kwagalana ali mu kubba ebintu bya taata waabwe ate nga kituufu ali mu bibba. Oyo omuntu abadde mafiya ebbanga lyonna ng'apanga bagagga banne baavuwale naye ng'ate ayambibwako first family ku muntu omu mu first family. Yabbako n'ettaka lya Kasiwuukira omusenyu
ogusangibwa Masaka eyo oguli ku ika 6 Kasibuka y'omu ku basajja abali basinga okubeera n'ettaka erimu omusenyu era Kasibukira mu kwagala na family ojja senga tugenda mu kunoonyeza ebyaddala senga omufu yali ayinza okuvayo n'ayogera yandibadde yakubulya ani yamutta kati ekigambo kwagala na family ndowooza kijjewo simanyi naye nja sinkuwadde picture nti omusajja Sidiru oyo buli munnayuganda amanyi bibi byereere tamanyi birungi bikuye kyova ntugaa nti talabi omwana we abadde wanjawulo ku taata nti omwana yamukwasa woofiisi nga muto yakulanga agimutwalamu ng'agiraba kyekirala kyengamba abazadde even if osika paani genda n'omwana wo ku mulimu alabe engeri gy'osikamu paani Sidiru yakuwadde story naga nti nagendanga n'omwana wange nga muwadde ka briefcase naye mu briefcase nga yateekamu chocolate nga yambeera mu meeting agisumulula najja mu chocolate n'aleka omulya okitegera buli ogenda okwetegeeza abagagga abasinga obungi ekibafuula abagagga kuba nti balina omuntu abasikira institute nebanga etalina gwemisinga nebanga waliwo nebanga nga yaliwo lwakonga nagira mu format endala Patrick Bitatu alina muwala we bamita Natali era ninga business esimba group of company okitegera bagude ne wava munno baani yatuwe unyanya Museveni okugamba ndi mdomano gwayagala amusikire awo wenkubuuliza omwana ono omutendereza nnyo omutima gw'omulungi abantu babadde ayamba Sidiru anaabasobola basigaza okuyamba si kwa tteeka si katala ekituufu okuyamba biba calling ya muntu taata tagirina mulimu omuntu nga mugagga ninga talina budde bubuuliza bibuuzi by'abantu naku y'abantu nga yamanyi nti omuntu omwavu tolako Ivan Ssemwanga yagamba waki abavu temufa naye abavu tukyaliwo ye yafa mulimu era kyovana nga nkubira nnyo Katonda akuyambanga nakuwa kasente okasuka sente ezo nogenda mba nozitandika ozikasuka oba njagala nnyo Yasini muganda wa Am mugagga naye teyeeyisa kigagga omwagala koki osobola obatuuza wali nze simwagala mwabaavu nga takusuubiramu wadde 10 nze simwagala buli muntu waddembe okukola kyayagala kubanga nayogera ku Yasini ojja kumukyawa nze sigenda kukimukyawa kati kyova tumukuba kubanga nze ate nze mumanyiddemu ange endala abanaayi tetuyogereko ku bantu bwobanga lusekerwo nedda ku bantu bakola birungi nedda ebirungi kyeki nze kunzi alhamdulillah ndaba ddala talina buzibu because wonakunjogera ku Bebekulu nagamba Bebekulu mwisajjawo wonayogera ebibi bye yakoze ono obikkiriza nti yabikola anyway oli mugaggawo ekituufu oyogedde kaga omuntu gyamanyi enkuba gyekola ogutali musango but waliwo abantu abo nga bo tebaagala kumanya nga mugagga yazimba akeddiye ng'asobola okuvuma okuva ku mupangisa kwalongosa ttooyi paka ku mupangisa gwabanja emyezi 2 okitegera kati Sidiru yali ayamba naye alamba naye tayamba bino omuvuuko byabadde ayamba ono wanjawulomu nti ye Sidiru nze by then nali street kid ngamanyi okugula emigaati n'amata ne bajja ne mukazi we batandika okugaba kati ate kitaba nti kyali kito nnyo yajjanga nakyo nga batandika okugaba amagaati n'amata ku baana ba street okwo ate kyo kireka mu kukula ate kino kyagala okuyamba nga how can I time it kyo kibajjayo ku street so ekigendera kyabwe Sidiru ayamba akoleka gy'oli naye nakuyamba nakugjayo gy'oli nakuteeka abantu batakusuubira nti osobola okubeerawo that's the difference between ate n'okuyamba si kwa tteeka nti omuntu olina okuyamba nga toyagadde ekitiibwa kya bannamawulire nga kigenda kifa because amawulire galuzinga sense of humor kuba babayisiza nabo bikulumbe yes galuzinga sense of humor gimanyi ne wano ewaka babagobye tebabadde wabweru wa gate galuzinga sense of humor amawulire
Tetuganye. Abamu tulina ekikyamu kye. Tetuganye. Baba baatugobye. Nini tulemerewo tukavalinge. Kwagwe mulimu gwammwe ate mwakoze ensobi. Weekyanga mwaka olumu. Kati wenyini bamututenga. Ebyaddala. Tomanyi ngeri gye bamufulumizza musajja wattu. Naye buli mugagga alina munnamawulire we amukolera ebintu. Tajja kukola byonna. Munnamawulire we ayagala awandiika ebirungi byereere. Buli mugagga alina munnamawulire amukolera ebintu. Kituufu. Kyova naawe oyogedde ku mugagga wo Yasiini ko mukubeera kadingidde. Dangote oyo abimala. Waliwo akubira muto wa yani Hamu kadingidde. Ne Hamu ali ku muzuli. Bombi abo babiri. Masavu. Kituufu. So tubasudde nnyo nga ndi wano. Oyo alina omugagga we bamuyita Big Invents. Yanimba Womura. Yakulimba. Allahu Akbar nga tuli mu kisiiwa n'agamba omwaka guno omwana oyo muwadde Womura tugenda beera naye mu Ramadhaani. Paka kati Ramadhaani yaggwa. Kulwaliro okikkirizanga. Kulwaliro okikkirizanga. Nomulekera ebbanja ewa Ali. Era nalikwasa Mungu. Notaddamu kyogera kera kikome kwogerwa kati. Nalikwasa Mungu. Okirikanga omuntu weeyama kiba kivudde mu ntobo ye. Era abagala mugamba akusuubiza akira akumma. Naye ayinza okuba teyeeyama kuba nali mukolera. Kitegeeza yali ali siwe kiribula. Yali agenda kunsasula mu kye nali mukolera. Yeeyama. Anti nali mukolera. Yeeyama. Ngekyo omanya yeeyama. Katolaba kyeya nga wenje wano nenkolako interview. Nonsuubiza ekintu kyanjawulo. Mba neeyamye. Anti oba weeyamye. Naye ekyoli kyali nti. Hello? Ani oyo? Kufuniramu kino. Okweyama si bbanja. Bwanga bigi. Nagera neeyamye okukola ebintu ebimu. N'obimukolera? Yali neeyamye okunkolera ebintu ebimu n'atabikola. Nina kireka. Okireka n'omuleka kulwalirira. Nagamba nnyo ekigambo kye bayita kulwalirira kigambo kikulu nnyo. Kikuwa emirembe. Kulwalirira ekyo kankirekereze. Ne kati makulu kikano ko tutedde ku status omwana abadde atambuza ebigere nga akutekebusi. We bamuyita Benja. Nzamba naye omupiira. Benja ye muntu asobola okwavuwala asanyuse mukazi we girlfriend we kyayina. Nako yasobola okugula ekikomando. Omukazi n'agenda amugwira kefusi. Basajja bangi nnyo balina mentality eyo. Saagala otandike kulimba bantu. Basajja bangi balina mentality eyo. Ng'ekikomando. Yes. Mbu omukazi muwe kefusi. Tolanga omusajja agulira omukazi emmotoka ye ng'atambulira ku bigere. Nze ndosooka. Togwanko ku mukwano. Omukwano oli gutegeera. Mulimu abasajja asookera makya n'agulira kanapangisiza omukazi ennyumba ey'ebbeeyi nga yasulamu eri cheap. Laavu musajja Katonda yamutuna nga laavu ina engeri gyemuzunzaamu gyemusirwazaamu. Eddi Mutwe bamulese mu kkooti. Yamani. Era omusango okugumu gwe bamutaddeko bannamawulire abaakubibwa e Masaka. Yeegatiddwa ku giri emisango kuba giri 6. Essaawa zino bagezaako protectinga akulira amagye kyeyakola. Kkooti yayisa teriyo muntu alina kuwozesebwa amagye. Mu kkooti y'amagye. Omuntu n'okera ku makya n'okwata taata w'omuntu n'omuteeka ku social media n'omuggyako ebirevu n'omuggyako enviiri n'omukuba ekifaananyi n'owerekezaako ebigambo ebigamba ali wange mu basement ali Galonyankole. Uganda bwenete genda mu tribalism tugenda kwesanyawo twemalemu. Mulimu ebika by'emmanyi byo ebirwanyi. Abaganda bye baboogerako muli bagezi muli bannanfuusi. Temuli nnyo balwanyi. Naye tulina lo. Nero temugina. Mwina laavu. Musonyiwa mangu, mwerabira mangu. Naye waliwo kabbira z'emmanyi ng'ozikola ekintu tosobola kubeera na mirembe. Eyo zigamba nti nno
nti for example Kanyamunyo yatta omwana because alina obuyinza, alina pistol, teyafuna mirembe paka weyagendayo ne batuuza ba chief okimanyi nti mulimu ensi mu Uganda mwezitambula ku system y'aba chief. Ba chief yaga ntugera kuleta MP ono tiri muntu asobola mwesimba ku mulala kati abasajja bano balina ekintu kye bafumba ekigenda okutta ffe Abanayuganda n'abaana baffe. Naye simanyi wa President Museveni abiraba byonna bino bigenda mu maaso. Naye omwana we kyali mu kukola kigenda kukeera ku makya okuleeta Uganda okufuuka Rwanda. Omwana we kyali mu kukola kizimba busungu eri ku ffe abatalina musango. Banina mama Muganda, taata si Muganda. Banina taata Muganda, mama si Muganda. Ffe bamaleeto. Kwa bamaleeto bangi abali mu Buganda. Bamaleeto bangi naye nga alina erinnya eryewaabwe naye ng'obulamu bwe bwonna bubadde wano. Bamaleeto tuli bangi. Naye Kibuyaga wandikira ku makya n'akwata Buganda ne yeekyawa, Uganda ne yeekyawa. Twande CDF oba CDF obujja kuba tebulina makulu. Banamukima Gaddafi a good example. Gaddafi yalina amagye nga alina ssente ng'alina obuyinza. Alawe yagamba nti olunaku lw'olukumi wano lwakoma olwo. Tosobola kujooga nsi nga Katonda akutumidde n'olowooza nti ajja kukuleka bw'atyo. Buli ziga ly'omusajja lyakaaba olisasulira. Bw'otalisasulira abaana bajja ddisasulira. Abaana ba Gaddafi bali mu kusasulira ensobi za taata waabwe. Abaana ba Saddam Hussein bali mu kusasulira ensobi za taata waabwe. Uganda gye twagala tubeere. Abaana ba Amin Dada bali mu kusasulira ensobi za taata waabwe. Nandiyagadde nnyo okuzaalibwa mu Buganda. Ne Allah subhanahu wa ta'ala yagamba kibewe ekityo ne banzaala eyo ne randizanzekka ne omuntu asobola okuwalana nagamba mu mutufuze bubi ninga gwakuwalana toyina musango tofugangako tobanga mu first family tofunangayo wadde n'ekikumi naye nga akuwalana because olina erinnya eryeyo. Principal yagambye ba foot soldier tebageza ne baboola abantu abo ono yabyogedde nga ye kululwe tebakyawa Abanyankole olwokuba oli yagambye ali mu kuyigiza Eddie Mutwe Nyankole. Principal nno n'ayogera atya abantu bagezi balaba. Yes, ayinza okuba nga ye musumba wa ligimu eno naye abantu bagezi balaba. Muhoozi byali mukola si birungi, byali mukola bityoboola ekyo kye twawulira ekyatwala President Museveni mu nsiko. Ffiya gyayagala okuteeka mu bantu tesoboka kubanga ensi yakyuka. Ensi erimu abaana batalowooza essaawa zino. Ng'omugambi olina ekitu ekinene ng'agenda kwejjawo obulamu bwe. Bwe tunaatuuka ku nsi egamba kati nti nono Munyankole attibwe kijja kubeerawo. Essaawa zo mu bitundu ebimu gyekiri, eggulu gyekiri, e Kasese gyekiri, Arua gyekiri. Omuganda tasobola genda n'okolayo bizinensi bakusosola ngaki ng'ayagala okubba essente zaabwe. Oli Muganda. Tribalism eno bw'enejja egera kuzza emabega Uganda. Naye kyewuunyisa muntu omu yali mugitega bugikumamu. Ate alina obuvunaanyizibwa. Nalabye omugezi bambi wa poliisi ne musaasira. Yagambye sobola kuddamu mukama wange. Mu nnaku ey'ekitalo nga bw'obanga osoma eddobo voko z'omuntu ng'ayogera. Yagambye sobola kuddamu mukama wange. Kubanga Iraq ye mukama we. N'aba akoze ensonga ino gye protectinga nti si nsobi. Niffe tetuli bannamagye. Tetugenda ku order. Tulaba nti neyo ensobi. Tusobola kuddira muntu atalina musango. N'omuteeka mu basement nati n'oweewaana n'okwewaana. Abayigeza Nyankole. Yagambye by the yagambye ne Katikkiro. Katikkiro yavaayo n'ayogera ku nsonga za Eddie Mutwe. Namugamba Katikkiro. Olinnya ya Amerika? Oli mu kulumba Amerika. Kyokka olina kasaale k'olumbisa. Nati ayinza okubaka. Omanyi? Era ne Principal yamugambye awo waasula emagere kumpi nnyo ayinza okuba yaddako. Taata we yagenda mu nsiko ng'alina emmundu 27. Naye alina feva ya Katonda ku ye muwerekeddeko. Ekituufu.
era Katonda amuyamba kati yafuga. Feva ya Katonda teyakoma ku Museveni. Feva ya Katonda eri buli Munnayuganda. Katonda mu Bayibuli muno mulimu omusajja gwayita Elijah. Elijah yagamba nti olina nze nzekka. Kati Mwozi kyali mukola. Nti famire yaabwe y'abachwezi be bategira Uganda. It's a military government. Naye no bire bitabo bibiri bino biraba. Quran ne Bible. Bibifuga ensi. Bino ebitabo ebibiri bibifuga ensi. N'oba ng'olina emmundu etya nga bino ebitabo tebiri naawe, obukulembeze bwe tebusobola kubeeramu kyamakulu. Essaawa zino basheeka bakubira tribalism, bakubira okuwamba abantu, bakubira okutulugunya abantu. Essaawa zino bapasita, bareverandi, bafaatha bakubirira kiwamba abantu, bakubirira enfugabbi. Bino ebitabo ebibiri webibeera against gwe, obukulembeze bwe tebusobola kubeera mu Katonda. Mu Bayibuli mulimu omusajja gwe bayita David. Katonda yamulonda gwagenda okubeera kabaka. Taata we n'agamba tekisoboka, oyo omwana asembayo, omwana oyo omulunzi. N'amuwa powers n'amagezi agatta Goliath ne kiba. Kati oyinza okuba nga wasoma amagye naye bino ebitabo ebibiri kasita byegattawo ebiti ne bigamba enough is enough. Trust me. Kaseera kajja tekali wala. Tola nti Mwozi w'amaanyi ye CDF naye bino ebitabo ebibiri byatandise omukolako. Jeno ebigambo bya mukulu ono nkiddamu kantere butereezi. Buli mukulembeze yenna gy'oli, sijja kwogera Luzungu, but bw'obanga oli mukulembeze ofubanga nnyo mu bukulembeze bwo okuwa respect ebitabo bino ebibiri. Kasita ebitabo bino ebibiri ne byegattawo ebiti ne bitandika okwogera olulimi lumu, bino ebitabo birina amaanyi agakyusa endowooza z'omuntu n'amaanyi ge tutamanyi wa gye gava okontrolinga ensi. Sivuma Jeno ebigambo bino tuli mu reality. Tebaleta drone ne bantwala. Essaawa zino wenjogerera basheeki bonna ababuulira ku social media bakozesa kitabo kino Quran, boogera ku kiwamba bantu, boogera drone okutwala abantu, boogera effugabbi. Bapasita bareverandi bonna ku mukolo olina gy'obeerako nga samalizinga bakozesa kitabo kino. Webyegattawo ebiti, the same God yakuleeta mu bukulembeze is the same God ajja okukera mu makya okujja mu bukulembeze. Bwanga President Museveni awa ekitiibwa ebitabo bino ebibiri, the same God yamuwa obukulembeze is the same God agenda okukyusa Uganda. Tekiri too late. Nkulayira tekiri too late. Tekiri too late. Tekiri too late okutereeza ensobi zaffe ng'abantu. Era tekiri too late Katonda okunoonya omuntu gwagenda okukwasa Uganda gitwala mu maaso. Nkugambye these books bisinga emmundu amaanyi, bino ebitabo bisinga obuyinza amaanyi, ebintu yazaawo nyera. Bino ebitabo bisinga obugagga amaanyi, ebintu ekirevu cwi. Baamini baabikola, Bobo tebaabikola, Basadaamu baabikola, Banyinyi babikoze naye baliwa baafu. Leero oba oggola naye enkya Katonda asooka okuba omuggo n'otava mu nnyumba yo. Naye okubika nagamba munnaye gundi afudde, mugamba sha tekisoboka naye nga afudde. Tekiri too late. Uganda eno egenda kuddako emabega katono ejjemu emisege egyo gyonna egyeyambisa obukulembeze okufunza n'okukulembera ababi
obubi abantu atekemu abantu atabalina endowooza endala naye bajja kutuuka ekiseera obukulembeze oba powers zibayinze kubanga power kyekimu ku bintu ebireeta omuntu okubeera n'amalala era nga oyagala kutegeera kala z'omuntu muwe ssente muwe obuyinza ojja okutegeera kala ze nze mbeera no ku division y'ebunamwaya nosanga nga kansala oba sipiika nga loza w'amaanyi okusinga nina omuleka because powers obuyinza tebusobola kunfula kintu kitategerekeka era nze sipiika wamuteranya amugamba olaba nze tonjagala naye terina wemba nina ekintu nga nfunye eddiiri so agikuyisaako because omutima gwange tegulinganga gugu ogwange gwagaliza wadde ogwo tegunjagaliza naye nze nkwagaliza kisinga because gyenkoma okwagaliza katonda gyakoma okunzigulirawo enzigi ez'enjawulo so nze nsaba buli muntu yena munauganda tekiri tuleti kino ebitabo bino ebibiri byonna mu kapasite yonna gy'oli tusobola obisaba okutereeza ensi yaffe abasiraamu bwe babalayira mu parliament babawa Quran abakatoliki abalokole abaprotestant bwe babalayira mu parliament babawa bayibuli bwe tubigattawo tuki ffene ntwogera olumu olulimi olumu wadde oli CDF wadde oli president wadde oli ava mu first family bino ebitabo bimusinga amaanyi principal twabadde ku kitebe n'ayita omu gwe baasibira e Masaka era yamukuba akama n'amugamba ebintu byonna bye batulusizzaako bannaffe bennyini be batulyamu enkwe be baatuwaayo gwe baayise Sewanyana n'atandika okubeera waati bamugaa yogera amannya waati ne waati Sewanyana yatidde buti politics kyekimu ku institute oba kyekimu ku bintu omuntu byasobola okuwayirizaamu abantu babikkiririzaamu nti kituufu nze ndaba ebintu bingi omuntu politician byasobola okwogerako abantu babikkiririzaamu ng'okyejjako nga kiba kizibu kati Sewanyana ayinza okuba nga yabyogera ebyo oba ne banna abali mu kkomera nga babyogera kuba president Bobi Wine alinganga nze nze tongamba noyogera ku kintu muyita ne mugaa gundi aŋŋambe bw'ati bituufu era bamulabe bana musajja wattu nga apalapalanya engeri gy'ayinza okukiddamu tayagala kunyiiza fomaropu tayagala okitegeera nesaa zakakati naye si muganzi mu kibiina era ekyo yakoze kyalaze nti nno tatambula wamu na kibiina yes okupalapalanya kwe yapalapalanyizaamu ng'addamu eki amugamba kino yagamba ki erinnya yaganye mbumbu ekinawunsana mu bye yasoma muwaddemu Kayemba Solo ate nfanfe wa principal yasomye amannya anti yamugamba omu naye ono yazze n'agagatta gonna Masaka eyo waliyo gundi ne gundi ne gundi naye kusingira ddala mpuuga mubi nnyo okutuuka awo politics buli muntu ali mu politics asikaze buwe kyova olaba oli asobola okuwayiriza yayitewo wayitawo aba afunye kyayagala aba afunye obuyinza wafuna obuyinza aba asobokera ku makyo bukusaamu kyonna kyayagala nze abantu bangi nnyo mu budamayo tebampagira mu kalulu naye essaawa zino omuntu yansanze ng'avuga emmotoka n'agamba nsaba kwogerako naawe nkugobya okuva ku division ajala kwogerako nawe mugamba buzibu ki njala kukozesa posita n'obutundubaale mugamba ku lwaki n'agamba obukulembeze bwe nali mbudawuntinga naye agenda okwesimbako omusinga emirundi 10 badde nsaba kukolera posita ne gundi nsaba busabi mpa posita yo ngikole mugamba teweetabu mbandi awo nga n'omulala nalaba ekipande kikirungi kiringa kyaba MP nyakukola ebipande nga bina bya sente meka nga buli kimu kyakakadde nagaye tewali tabbu nabikola wakigere omuntu owulya Jacob ng'omulaba mu distance olabira ddala omusajja ow'omutima omubi womusemberera bw'oti noyogerako naye olaba ate ekifaananyi kirala
kati politics omuntu asobola okumaasa for example anesimbyeko alina abantu we yagenze olwo yakola interview machine n'agamba banayinze kununula bunamwaya ojijja mu mikono gya Jacobo akoze kino nekino kinamugamba mukazi yadde musiraamu munne n'amugamba musiraamu noonya akaluluko va ku Jacobo omwana oyo tomumanyi nze kiki kye yankolera si musiraamu naye yannyamba ng'omunayuganda gwe mu bbanga lyobadde ku municipal kiki oyambye abantu akirina n'amugamba walangira nti ogenda mukujja mukulembeze wagaba enkoko walangirira Jacob azza ayamba abantu atabipostinga na bipostinga nze omanyi kye yankolera musiraamu munne noonya akaluluko va ku mwana politics omuntu asobola okukonjera ekigambo ng'okisaanyaawo kijja kutwalira ebbanga okyejjako Siwanya nanga byamukalidde ku mumwa akama ke yakuba principal ng'ali mu komera era nze principal kyakoze kyadde kirungi si kumuswaza kati ffe twategedde Siwanya nayaani omuntu atasobola kulya ku bigambo atasobola kuyimirira ku bigambo kubanga yagambye mwaŋŋamba teyagambe nti saawulira nawulira mwaŋŋamba mmwe kennyini nga nzo balaba ne muŋŋamba mpuga yatusiba siyo maŋŋamba naga ate munanga ate kiba kitegeeza either baateekako mpuuga ekigambo nga baagala omunafuya n'omukuba nakyo kisoboka oba either mpuuga ddala abikola because bw'obanga eyabyogera omukuba abyogera yabaddewo ng'olaba ananagira kukola bw'ati kiba kitegeeza abantu bannya batuukira principal ne bamugamba gundi eyo mubi mwegendereze naye kati obamala eddagala muyite onangambye oli mubi byamukalidde ku mimwa omuntu nga toliwo basobola okusalako ekigambo kyonna omuntu nga takumanyi asobola okukkiriza ekigambo ekyo nze lumu bankubirako essimu nagamba gwe Jacob oliruddawa omukazi ali wano ku monita wafunisiza omukazi olubuto twagala muwa buyambi jangu nimugamba sinenze kimmanyi sina mukazi gwe nafunisizako olubuto twatwatwatwa kati byate byagwa ku mulabe wange negusukka ngenda okutuuka mu boardroom ng'omukazi tandabangako simumanyi naye nga monita yina emanyi nafunisa omukazi notamuwa buyambi so ebigambo byatwa byerabira ayogeddwa mwe mwogera olugero olwo kyerabira mwogezi gwe bakigambye tasobola kyerabira kati bakigamba principal nga balowooza kyekigero bataasa ye nakitereka era obaswaza omukuba wuno sanjangu era sengene siginya yabaddewo yanabadde akola ekintu kyekimu namwe jangu kirefayinge nakwata akazi natandika okutematema nebyatamatema nga byamukubye dda wano omugezi oba olabira ddala nti oyokyeza but end of the day nti politics is a dirty game once you become a politician you also become dirty yes tumalirize ne Katikkiro yavuddeyo n'agamba omukulu Palaso ekitiibwa kya ssa kabaka takimuwangako era akyeyita mu bukyamu kabaka tagaba kitiibwa kya ssa olwagudde mu matu ga Palaso yamugambye Katikkiro gwe byogerako tobimanyi kabaka yantumira jjunju era tewaliiyo ogwo era musango Palaso omusajja muganda nensobola kulaba Katikkiro mukamwa watu yagambye sisobola kulaba Katikkiro mukamwa kuba Katikkiro kabaka wa bweru yafuga ddamula bwolaba Katikkiro mukamwa kiba kisegeeza ne kabaka omulabye mukamwa bw'oba omuganda va ku ffe basobola okukwata bakakasanya Jacob enyala yakugizibwe niwe oba omwana omuganda nga gwe mayanja eyeddira engabi statement zogera okuddamu bulange olina ozikakiwetinga nnyo kyova nagamba nnyo liripazo wakoze ensobi okudda ku TikTok nononya kabampaane Buganda tesonyiwa ejja kulaga nti nekusonyiye negeragende kumutinga mpola paka ojja obugwa gomanyi lwaki ba Mr. Kisemakula baganzi mu Buganda because bakaitiratinga buli kimu kibagenda okukola Mr. Tunaba yagala kola kabaka so mulaba Mr.
noba yagala kola Katikkiro asobola because ali plain Obuganda oba kabaka waabwe ekitiibwa kabaka we wabweramu ekitiibwa ne kabaka weddamulamu ekitiibwa naye ogera mu kino ganda koddiremu Katikkiro yayogedde kiba kitegeeza oba ogenze mu lutalo n'abataka bootamanyi golaba Katikkiro naye ayina amaanyi agamuliko nze nzikiriza teri bukulembeze bitava eri Katonda Katikkiro oyo okubeera mu bwakabaka bwa Buganda ebbanga lino lyonna waliwo ekintu ekyenkizo kabaka kyamulabamu ffe kye tutamanyi nga ffe nti Katikkiro oyo ekirungi ekiri mu byonna abikozeeko yali agezeko mu paliamenti omwo mugezi nga wafunyeko one on one naye mugezi ate Katikkiro amanyi mu nsi yonna tuli under British what muyambeko musajjawo munamawulire muno muyambeko mu nsi yonna Uganda eri under British what twavaayo mu bigambo n'ebikolwa ne tufuna independence naye Buganda yasigaza connection wuliriza Buganda yafuna connection ne Bungereza kyova olaba ne kabaka we yali awangasibwa wa Bungereza era obulamu bwa kabaka Muwenda Mutebi bwonna bubaddewa gyeyakulira Queen oba kati King yagaba kitiibwa kya ssa yekka kyova mu Uganda saali omu bayida bali babiri sa Gordon wava muno ne kabaka oli yafa bali aba oyo omuntu agaba ekitiibwa kya ssa ali ogu wataba kabaka wa Bungereza n'abagereka wa Bungereza Muwenda Mutebi asiima okusiima singa ejenza kinvunula mu Luzungu bata okusiima kikimu ku bintu bakabaka edda basiima nga oyo muwadde mayira weziti basiimira mu bikolwa ekyebuuzibwa Palaso bamusiima anti abayimbi n'emisa kyeyita ssa misa kye bamusiima nakyo okusiima kyawufu okusiima si yessa kituufu naye nga misa kye bamusiima Walukaga bamusiima okusiima kyawufu era alina certificate n'engabo okusiima kyawufu tekikuteesako nti gwe ssa ssa ekyo kitiibwa kiva mu Bungereza oba kabaka bwa Bungereza kabaka asiima ye kabaka asiima naye mukitaminga mu Luzungu simanyi ng'ekiyinza kitamingamu naye asiima yasiima misa ki banyo kabaka basiimye amalina okusiima abakozi be okitegeera but ffenna kye tulina okuyiga kiri kimu kyokka kyokka tuyige obutalaba abakulu Mukama yes twajjidde omulembe edda bakwitanga kuŋoŋooza wano kwe kutula mu challenge oba bakwita bala lip syncing okuddamu ebintu gambo mugantu byayogedde bakita batya ku TikTok okuddamu ebigambo by'omuntu byayogedde nga we nadda wano ne ngamba kyeyajebaleko naye noddamu n'ogamba naye n'okikola nga okola ekyo ku TikTok ku TikTok katugeze ate eryantama be bano bakampaaki katugeze ku TikTok yange nina video kanjikubire okugengenya kirala nnyo ku ekyoyogera bakirabeta kyenjogera kwe kubeerawo n'oyogera ekino ekyegedde okwo kuŋoola okugegenya mba nzizeemu gwe kyewayogedde kwe kugegenya obazeemu kyenjogedde so mu Buganda edda ng'okugegenya omuntu kive kati saa zino challenge kikuwa following
era ne babinyumirwa abantu ne babinyumira omwana yatudde mu challenge yakoze akantu ka Katonda wattu okitegeera naye nga kyali kivve kati okudda mu kabaka okudda mu katikkiro oba okoze ekivve ekyamaanyi ennyo mu Buganda naddala oba nga otegeera bw'oba nga totegeera tosobola kitegeera nti okoze ensobi wadde olina erinnya eryenkanawa tosobola kusinga katikkiro maanyi nakumanya bitiibwa by'emmenge siva ku kitiibwa ng'olina amannya ag'enkanawa essaawa zino singa Uganda eggwamu ennabe omanyi bapalaso bonna baserebiti bali mu kitundu kyakumeka abantu bayinza President Museveni first family ye Kabaka Mwenda Mutebi ne Katikkiro basooka okugenda abo abayimbi beefaako balina kwefa MP ali mu kyamunaana MP nga Uganda eguddemu nnabe tutuuse ku border ya Kenya oba Tanzania Kabaka yasooka okuyitawo ba president ba MP mwe abayimbi nti nze ndi celebrity ogenda okuga ng'oli mu kifo nga 10 eyo nkufuna erinnya terikozesa ensobi okubuuza nti nosinga abantu amaanyi abaluddewo okusinga obukulu wadde olugero lugamba nti n'omuto n'ogwozadde akubira engoma n'ovuga n'ozina tekitegeeza nti nno osobola okukeera ku makya okukwata ebigambo ddemu maamawo oba taatawo kyova baga nti omwana takula mu maaso g'abazadde be osigala oli mwana era ng'ogenda kuddamu taatawo olina okumuddamu nga weegendereza ate mwayiranka Jjunju muto nnyo ku Katikkiro ayinza okuba nga mulangira naye no Katikkiro ye Kabaka we wabweru Jjunju gwe baamutumira Jjunju mu mateeka g'obukulembeze bwa Kabaka muto nnyo era Katikkiro asobola tojja kulaba Kabaka ne kiba ate teyabagaana Kabaka we yali omulwadde wano so nze nsaba muganda wange Palaso nti mulimu institute zate osobola okulumba abayimbi ng'ono Sefu kwe baamukoze emmotoka ye ne bakuba yonna tetunafuna bujulizi yaani yagikubye yagikubye mumanyi ate mumanyi yabaddewo yabadde avumaani nekitegeeza kwani yayogera ku King Sir nati kati mu ndongo ffe olulimi lw'endongo ffe tulutegeera Sefu kati tatusibalirako nnyo alina obujulizi musaha yakubye emmotoka kati sinzange sinakugamba nti osaha yagikubye nati wulira ffe olulimi lw'endongo tutegeera yensobi y'abaana kati abali ku TikTok kuno toyina legacy toyina connection na muntu omuzzeeko mukolako program nze njogera ku King Saha ku program abana ebintu bibiri Jacob yansoka mu ndongo kusaasira ne Sophie Nantongo Sophie Nantongo buli omu agamba ani batuwe stage odde side yeri nange side yenu tufune abakubi voko zikaabe Sophie Nantongo mu red corner bato yandibadde nnungi naye ejja kuba yeekubidde etya nti Sophie Nantongo ajja kutwala amaanyi g'abantu tejja kubeera ffe ate n'ekirala n'emizigo bakola wonna wanjawulo mulimu sayinza oba ya bandi ne bandi mulimu ne baladi so Sophie Nantongo oyinza ate mumuteeka ne Maureen Nantumi awo ya Bebe Cool ne Bobi Wine bali bayimba style yemu yes dancehall kujanga tomanyi dancehall kyeki bali bayimba dancehall kana kagoma kaluberera wabaka that is dancehall oba afro Bebe Cool ayina ennyimba za afro ne Bobi Wine ayina ennyimba za afro bono tebalina nnyimba nga zifaanagana naye w'otunuulira Sophie Nantongo ennyimba ye talinyanga nti mulalunga Kasami kusaasira nina amagwa mu meme supalaavu obulamu wange wafuuka bikadde ennyimba z'oli ziyomba buyombi
eno kola ya stakisa jiko ya ziri awo okitegeera kati batebegege kwekubira okitegeera bo balungi mu bakazi 10 basyasinze okuyimba live mu Uganda bali mu top 10 nze mbakazi 10 abakyasinze okuyimba mu Uganda ewange live band Mary Bata Kasa Nkusasira Bata wafono Mori Nandume Sophie Nantongo Ayi Nambiru Rema Namakula ola isa otokere Juliana ali atya yase mundu yange choka mwesimu yimbi takuba Juliana ali atya Juliana mwali mbayimbe 10 Listiyo ngono nyamu bachukubadde bato tewali bato kati nkubira okikubedde kyekikumeke nganti oli perfect temulimu abato bayingira mwa ngani mpayo omu Karo Nantongo tasobola mulungi ali promising Nera Diana tasobola kwenkana bali benkugambi Shiba Kalungu bana abantu benkugambe basiba kanika mwemwe muyimbe ngamanyi okuyimba nenga wakanika Sindi mwali akuba live band mulungi mu top 10 yange mwali nitali mu top 5 ali mu top 10 nkufuna okitegeera tuwa abatano the top 5 asokera ddala Katha Nkusasira she's good Mary Bata babiri Ayi Nambiru basatu Juliana bana Lema Namakula Sophie omuje mu batano yes Sophie Najja Wani Nwaji ne Juliana Mori Namugede Mori Nantume Nazireta Stesha Mayanja aba bakaze 10 Stesha yowo 10 bibe 10 bangi ko nalimba labe nga ba performinga tele muyimbi wana ayimba live band ko sitamanyi ko nga performinga mulima abayimbi nga balungi Maria Mudagire kiri kitya oyo mbadde mwirabidde oyo watabu mulima abayimbi ng'olina kera kumacha kufuna bantu bategeera engeri gye bakolamu ebintu byabwe ba ouma banino bagatta ne bakuyimbira live band ng'ofunye bakafuru naye twogera omuntu kugamba why zuka tugenda oyimbe live band n'atandika stabu akikola awo tugenda tukira 11 omuntu kozikira omwangagama Mary Bata oyo mulaba Mary Bata somusanga nga yeebasuka Mary Bata gwadda ku stage bata n'atandikirawo be Kasa Nkusasira ba Sophie Nantongo because bakuze bakikola si bakuyiyiriza ndino wanasanga oli wasineya nga tamanyi kuba sineya asomu wa kiki nibagigenda n'atandikirawo Titi ali atya Tita Bell mulungi Mutugamba top 20 tujja tukolayo bifananyo bitekeko tujja tugenda jikola ng'owana ensonga yes azawi mulungi naye era still kyova nti kujona mujje mubali ne muteka mu top 8 wa mu top 10 simutadde mu top 5 vinka wagwana nedasebo kibulamu wini nwaje muswanza veni abeteka bonna kozi president wawe omubaze wini nwaje mwali she's good baddest tukole wano list yes tutemeteme yes n'ensonga lwaki yes na luyimba ki olwamufuula kubosobola luyimba mulimu omuntu nyimba ezimu nga tasobola ziyimba live n'enyimba ezimu osobola ziyimba live ngani atasobola yimba nyimba ze live bangi sikyali myaka egirogera ono tasobola kuyimba live emyaka gyabali mulimu abayimba etumanyi nga tasobola kuyimba live nkufuna okitegeedde so Bata eyo ejja kuba yeekubidde but nungi for the second ne band abafunye representative kyova naye njagala nnyo president wa Nigira nga akwaseko David Lutalo tumwesa ate saa ojja kuba atuvudde president wa Nigira tumuwe bebe kulu ye category eyo president wa Nigira yes last omanyo ngoma zalina kati nkubulya byaddala lasta noba lasta bwe
Ennyimba za Kenzo 5 zisenga ennyimba za Rasta ze yayimbyeko obulamu bwe bwonna. Rasta alina oluyimba olwo lwempa respect mu bulamu bwange bwonna. I love you every day. Mu nnyimba ze zonna oluluyimba ndwa respect. Yali machuwa ng'ali composed bulungi, lwali on point, lwali lujja mu myaka gye, lwali lujja mu kitiibwa kye. Omwana gwe bayita oyo president wa Ningi nayinza okuba nga simwagala nga ndi biased naye. Naye omwana oyo yasoma ekintu kimu kyokka. Kiriwa? Yasoma okubrandinga brand ye. Y'omu ku bavubuka omuntu asobola omwegimbamu bali basatu. David Lutalo alina ennyimba eziri ku ground okusinga za Rastawo. Chameleon alina ennyimba eziri ku ground okusinga za Rastawo. Oyo Kabejja eyo mpologoma. Eddie Kenzo alina ennyimba mu basajja okusinga za Rastawo eziri mu bantu. Mu bakazi omuntu akyasinza okubeera n'ennyimba eziri mu bantu. Spice Agundi Shiba Kalungi. Omulala Lema Namakula. Kyogamba Rasta wange ne bamukwasa n'omwana weeno mu nfuufu. Nkunnyonnyola kino. Rastawo sino zonna zalina zazijje mu kuyimba. Ow'enfuufu asobola okuba. Rastawo. Katate King Saha n'omugatta ne Rasta. Ennyimba za Rasta ziri uptown eza King Saha zicrossinga over wonna. King Saha ennyimba ze zitunda nnyo okusinga eza Rasta. Rasta talina katanga bw'ayiise Ndeeba. Rasta amanyikibwa nti ye Bebe Cool because of his legacy. Nkufuna. But musically oga nti oluyimba lucrossinze over. Rasta so omutwala awantu nebamutunda oba Katonda yaani. Obono yaani bannange. Nga tomutwala Kololo. Awajabba kuba. Neva nkukinsa so omutwala ekoboko n'omwete Kololo n'omutwala wamu ng'akubawo. Mulirwana akube Kololo. Aya. Kati Rasta. Nkugenze mpako oluyimba lumu. Love you every day. Oluyimba oluyinza okubanga lwempa respect ennyimba zi. Oluyimba olulala lweyimba ne Kizo. Oluyimba olulala lweyayimba ne Rema. Siza nsiko. Lwero lweyayimba ne Rema Rasta. Ayina olulala. Ayina olulala. Siza nsiko just ebyo definition ya Rasta. Wetuba tunoonya abasajja nga twagala kati batenyume nga wolabe yaliwo Cindy Shiba. President wa Ningi na David Lutalo. King Saha Bebe Cool. Bakwatagana bimachinga ebyo. King Saha Bebe Cool. Tunoonya omufujirizi. President wa Ningi na Bebe Cool. David Lutalo King Saha. David Lutalo King Saha ejja. Nenyuma. Kenzo ne Bebe Cool efitting. Alien Skin Palaso. Shia. Banaye program ebadde etambudde bulungi. Ne DJ Jacob Mutuuze ajonoonye. Ate ntya nkubulya mazima gweyaga bikunyumira mu matugu. Woba otandise ogeraganya Alien Skin ku Palaso. Nkagambye ombuziza bato. Ezogena nyuma. Tambuziza bato. Ombuziza bato. Ninkugamba Alien Skin. Palaso abaya akayimba ennyimba 10 ngoneze ziweddeyo. It's about nyimba. It's about nyimba. Mpayo oluyimba lwa Alien Skin. Olwenkanankana n'oluyimba. Wabaye ekyanga akomerere bebe limu ekyama. Lumpeyo. Kwanga tunoonyayo kale ezo. Musajja tekiri about nyimba. Kiri about kunoonya sente. Sikyo. Akati go pozi ngo oyagala bya bifu. Ombuziza bato. Nkunyonyede bato. Ate kati olidawutinga. Eyabungi gobye. Ninge kola sente. Mpozi okukola sente. Bw'okuba akafaananyi ng'abantu bonna be bawulira ku Palaso ne Alien Skin batadde mu wantu wamu. Bye same thing byaliwo wakati wa Bebe Cool ne Bobby Wine. Bebasanga nga bali beekuba. Eyo no lwakiri yanyumanyumako. Yes. Kubanga oli zajja olinga afubutuka nono n'afubutuka. Kati g'okitunde ku nnyimba kubutukira ku nnyimba abatasobola. Otugenda ku nnyimba tuni ku tuni. Palaso omwana. Palaso. Tune. Palaso. Ekisokera bwaki ndawutinga Palaso. Nti Palaso muyimbi wa kabi. But alinganga onolaba Hajati Sofia Nantongo. Ndimubamu abantu nga talina minzire gwosobola mugereraganya. Naye olaba King Saha
osobola omuteeka ne president wa Nigiina, wataba president wa Nigiina, osobola omuteeka ne David Lutalo, wataba David Lutalo, osobola omukwata n'omuteeka ne Bebe Cool. Osobola n'omugyayo King Sawa n'omuteeka ne Chameleone mu Battu. Naye Patrice obolako noga kati oba muteeke naani nga tawayinza muweeyinga muteeka. Ate ono yatuyimbira ani alina ennene empuuta omutujju mukujjukujju. Ate n'omukujjukujju oyo omulaba naye muzibu because ensi mwali n'ekika kya music we ye kabaka waakyo okujja ng'ogenda kukwata GNL omugereganye ne Gravity omutujju okola Battu. Bano abaliwo storage. Fiiki aba okoze ensobi. Fefe Busi aba okoze ensobi. Fiiki y'omu ku basajja addirira Gravity omutujju mu nnyimba z'okutambula. Gravity Fiiki kyasingirako nti ali urban. Alinga ngono gwe bayita bakliya kati obamanyi. Baali bani. Navio taliwamu. Mwali ba Navio. Kati ali urban. Egisigalamu bwomu. Ali eka Fiiki. Kati oba nti abantu bonna bazizemu suspect laser baani bagezza kumuuzaamu. VIP gyemu gemaanyi gaabwe. Kasita Fiiki agwa nabo bagwa. Kasita Fiiki aba mulamu nabo baba balamu. Because Fiiki ye parasite ebaliisa. Yatimbye n'otimba sho. Atimbe tetuminako ttabu. Okitegeera. To Fiiki fameka naye muzibu nnyo omunoonyeza omuntu gw'omubatulinga naye. Gravity olina kugenda okukwata GNL omugatte bakole Battu ali omu gosa omugatta naye. Gravity GNL yes. Monogi yes. Ne Monogi osobola omugatta ne Gravity. Oba Monogi osobola omukwata n'omuteeka ne Fiiki. Mongi yes osobola n'omuteeka mu Fiiki. Fiiki abagenda mukuba. Osobola omukwata n'omuteeka mu Fiiki. Tuno tubalansinga nnyimba n'erinnya ne achievements. Osobola omugatta nani ne Fiiki. President wa Nigiina wabeerawo nti omwawufu nti ennyimba ze yakuba buli age bracket. Okitegeera. Gravity tosobola Kenzo. Tosobola abagenda mumenya. Abagenda mumenya. Gravity. Mulimu abayimbi abalungi ng'obaleetedde abantu bali awo. Nimbamu abayimbi abaleeta abantu. President wa Nigiina simwagala. Naye nzikiriza nti no Kenzo y'omu ku bayimbi abasomba abantu. Si omuyimbi gw'ojja okusanzawo abantu. Abantu babeereyo nga bagala kulaba Kenzo waafaanana. Chameleone y'omu ku bayimbi abasomba abantu. Shiba Kalungi y'omu ku bayimbi abasomba abantu. Bebe Cool tasomba abantu. Oli ku brand yo gikuba ogibuliza mu ttaka. Gw'osobola okukoleka. Kati olulimi lw'endongo lwogera. Kyova nti ojja kusanga essaawa zino omuntu yafudde ku flat n'agwa n'afa. Kamera kozi tezaabaddewo ng'ebiri mu Amerika. Omwana wa Viper wano yava ku flat n'agwa. Musambi wa Nigeria yagwa n'afa. Nyogera okunoonyereza nga biri mu story empanvu. So kati olulimi lw'endongo nsobola okutegeera kati effujjo lya ndongo. Kati ekyo bamukozeeko effujjo lya ndongo. Kati ndako part 2. Part teyinza okutwala erinnya oba eriiso. Akalowooza akasembayo. Mu bulamu bw'ensi muganda wange yonna gy'oli. Oyinza okuba nga olina obuyinza. Naye obuyinza bwo bulina bye bukuma mu maaso ga Katonda. Katonda ono afuga ensi eno si musiru. Buli muntu amupositioninga mu kifo ng'alina ekigendererwa kye. Bw'okozesa obubi obuyinza bwo, Katonda ajja kufuna replacement yo. Era nkusaba obuyinza bw'olina tebukwerabiriza. Is Alpha and Omega. Katonda oyo gwe tutanakulaba gwe tutulabako yasalawo nti leero ssa enkya tussa. Buli kyogenda okukola ekintu ekinyigiriza muntu munno jjukira ano wammanga. God is watching you. Kusaasira tewanvuye kanjimenye kati kano akalowooza akasembayo ojja kukatemako kaba kasembayo.